Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Waliwo omukyala wano yambuzza ekibuuzo. Wambuuzizza nti ku luwombo waliwo kye bayita akawaayiro, n'ombuuza nti ke kakyako ku luwombo. Ku luwombo kye bayita akawaayiro kabeera kalagala. Akalagala ako akateekebwa mu makkati g'olulagala olwo lw'ogenda okubeera ng'otereezaamu oluwombo olwo, oba mw'ogenda okuteeka enva ezo z'ogenda okufumbira mu luwombo. Ku luwombo okwo bw'oba olutegese bulungi n'otegeka olulagala olwo ng'omaze oddubabula bulungi, mu lulagala olwo olubikkula n'oteeka akalagala mu makkati. Akalagala ako k'obeera otaddeyo ke batera okuyita erinnya eryo nti akawaayiro. Basobola okubuuza nti oluwombo waluwaayidde, kati baba bategeeza ako akalagala nti wataddeyo akalagala ako makkati. Akalagala ako batera okukayita akawaayiro, ke kawaalira oluwombo olwo. Kayambako oluwombo olwo ne lubeera nga tetusobola kuyiwa supu oyo gw'obeera otaddemu. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbeere nga nkikuddamu. Ke kalagala akabeera mu makkati, ke bateeka mu makkati mu luwombo, ke bayita akawaayiro. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.